Abalamuzi ba kkooti ensukkulumu 9 olwaleero bawadde ensala yaabwe ku kyamunno Robert Kyagulanyi okuggyayo omusango gwe yali awaabye ne bakirangirira lwatu nti Yoweri Museveni ye mukulembeze wa Uganda omulonde. The following orders are made. 1. The petition stands withdrawn. 2. The candidate declared elected by the Electoral Commission, Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta, is duly elected as president. 3. Each party will bear their own costs. Olumaze okwogera ebyo, Sabalamuzi n'asaba kkooti ewummulemu. We will have a health break of some 30 minutes or so we will resume here at 1:30. Mukudda omulamuzi Esther Kisaakye yakomyewo ekintu ekitali kya bulijjo era nga kireeseewo ebibuuzo n'okwekuba obwama. Ono yabadde yawukanye ne banne bye basaze era nga azze okukkalira awa ensala eyiye ng'omuntu wabula bakira anoonya fayiro mwe yabiwandiise nga mmye. Ekimujjidde mu birowoozo ye mukama we Ssaabalamuzi gwateebereza nti yandibanga yaragidde fayiro yeewambibwe nti era takomye okwo n'alagira n'amasannyalaze gaggyibweko nga ne Weema Kkooti mw'etuula yasoose kuba nzigale. Bapuliida b'enjuyi endala bonna beekandazze ne bamulekera kkooti era n'asigazaawo aba Kyagulanyi bokka. The Chief Justice and the other members of the quorum have opted not to be part of this afternoon's proceedings, and I respect their decisions. However, what is of surprise to me is that my file has apparently been confiscated on the orders of the Chief Justice. Ono afulumyemu okugenda ddemu okunoonya fayiro ye. Atakkiriziganyizza ne banne ayina obuvunaanyizibwa mu mateeka era kimukakatako okuwa ensonga ze mu lujjudde naddala mu musango nga guno. Nze nga munnamateeka kibadde era kyavunaanyizibwa gye ndi nti bwe nsanze nga kkooti etudde newankubadde mulamuzi omu yatudde ebeera kkooti. Wabula oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 akomyewo nate nga tagifunye. So I'm very surprised that the Chief Justice of Uganda has chosen to use barbaric means. Kisaakye atubuulidde nti banne babadde baagala basooke kutunula mu byagenda okusoma ekintu kye yagaanye kubanga tekirina we kirambikiddwa mu mateeka kwe bakolera. When I was appointed a judge of this court in 2009, I swore to uphold the Constitution of Uganda, and I also took the judicial oath. And I am acting based on those undertakings I made. I felt it my constitutional duty to disobey the orders, the unlawful orders of the Chief Justice, and to fulfill my duty as a member of this quorum to deliver my decision within the 45 days that are required under Article 104. Atubuulidde ku bimu byajjukira mu nsala ye era nga bingi ku byo akkaanya ne munnanno Robert Kyagulanyi. Ssaabalamuzi ne banne tebavuddeyo kwogera ku munnaabwe byabalumiriza. Ekyo ekya fayiro nti Ssaabalamuzi yawambye fayiro ze si kituufu. Njagala babuulira wano nti ekiremeseza abalamuzi abalala okukka wansi kibadde nti omulamuzi omu agaanye okuwa banne fayiro ye batunulemu. Kati ate waba agaanye ogibawa ate bandigiwambye batya? Era akomyewo n'asoma. Kano si ke kabonero akasoose okulaga nti wandibaawo okusika omuguwa mu ssiga eddamuzi nga n'olunaku lw'eggulo nga Ssaabalamuzi yennyonnyolako lwaki yagaanira mu musango gwa Kyagulanyi omulamuzi Kisaakye teyalabiseeko. Ono omulamuzi alaze ensi yonna nti omuntu oyinza kubeera nga gwe gubavunaana n'obeera nga weeyambisizza eryanyi. Ayogedde bulungi nti President Museveni yeyambisa poliisi, neyambisa amagye, neyambisa
ne ssente bye butalina okulaba nti alemesa omusango guno gw'Abannayuganda ogenda mu maaso. Ndowooza eyo nsala nnungi nnyo kaakati n'ogenda mu maaso. Bulijjo ffe twogera nga aba-NUP n'abawagizi baffe abayita ba hooligan, naye n'okubba fayiro, okubuzaawo fayiro kibi era tekyetaagisa mu nkola ennamuzi.